Sabiti ejja olunaku olugenda kukolera bbalaza abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu bagenda kubanga bayisibwa mu byo balina okugoberera okusobola okukola ebigezo byabwe by'akamalirizo mu nteekateeka emanyiddwa nga mu lulimi oluzungu briefing. Mu mbeera nno eyo abasomesa awamu n'abagenda okukuuma ebigezo bino mu bitundu by'emikono eyo babanguddwa ku ngeri y'okweyisaamu ebigezo bino nga bigenda mu maaso. Ng'abayizi b'ekyomusanvu batandika ebigezo by'akamalirizo ku bbalaza, abasomesa babanguddwa wamu n'abakulira amasomero ko n'abo abagenda okukola omulimu ogw'okukuuma ebigezo ng'ensisinkano eno eyindidde ku ssomero lya Bishop West Primary School e Mukono. Once you get this examination question papers, envelopes, study, read through before you start writing. What does the envelope say? What is it required? And then you fill in the information. Bw'abadde akulembeddemu enteekateeka eno Irene Achen okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza abalabudde obutakemebwa kwetantala kwenyigira mu muvuyo gwonna nga n'okuyingiza amasimu mu kifo ewakolerwa ebigezo kugaaniddwa. Ensure that neither he or she has any invigilator or special needs support candidate or having a phone. We have talked about mobile phones. So make sure that even the special needs personnel, you, the supervisors, the invigilators, do not have mobile phones while the examinations are taking place. Ono era abakuutidde okubeera abeegendereza wamu n'okwekenneenya ebyo ebibaweereddwa nga ddala byebyo ebituufu ebiteekeddwa okubaweebwa ate era bakakase nti bye bawaayo byebyo ebituufu bye balina okuwaayo. Then as soon as it is 10 minutes they tell the candidates to start, then you, a head teacher, leave the examination room. Then when it is remaining 10 minutes to end the exercise, the head teacher, please, you come to witness the closure of that end of examination so that you are certain that all the scripts of your candidates have been sealed in and all your candidates have signed the attendances and everything is sure. Then you are set to go and know that truly my candidates are set and all their scripts are sealed in. Susan Wamala nga ye ssentebe w'abakulira amasomero mu kibuga Mukono asinzidde wano n'ategeeza abasomesa okwewala okambuwalira abayizi. Let us be considerate. Let us not toss them psychologically. Remember, some children, we are demanding school fees, but they are not the ones who pay money. They don't have the money. It is the parents that have got the what? So don't remind them at this time. Let us settle them. Mu mbeera y'emu nampala w'abakozi ba gavumenti mu kibuga Mukono Luboyera Margarine asinzidde wano n'asaba abakulira amasomero okwongera okunyweza obuvunaanyizibwa bwabwe baweeyo obudde ku masomero. There are some schools even when the head teacher is not there, when there is control, those ones I commend them. But at least I want to commend head teachers to at least be at school, the dose be very serious, and see that at least we have to observe maximum discipline. Abamu ku bakulira amasomero basoomozezza abazadde okulabira obulungi abaana naddala mu kaseera kano ak'ebibuuzo. Bandyagadde ne bakyusaako ku dayati ne bava ku mmere yaabwe eya bulijjo ey'obuugi oba akawunga n'ebijanjaalo naye ng'era abazadde be balina otusapootinga mu ngeri eyo naye weesanga ng'era abamu tebasobola okusinziira ku nfuna yaabwe naye nga abaana baffe bandibadde mu kiseera ekyo baliisibwa bulungi. Bo abalunnyanja abawangalira ku bizinga by'ekkoome bakyawanjagira abakulira disitulikiti okubaddiramu basembereze ku ssenta y'ebigezo basobole okubikoleranga mu budde okufaanaganako n'abayizi b'oku lukalu. Ebizinga tayimu ze ennyanja emanyi okutabuka ekibuuzo kyaluse ku ssaawa 5 kituuka ssaawa 7. Oluusi abaana ne bakwene ku butadooba omwana n'akola nga ne byakola tabikola ki tabite nokyo batuyambe nnyo nga bannakoome tulowooza nti singa kiteekesebwa mu nkola ekyo abaana bajja kwongera okuyitira waggulu. So tusaba gavumenti ne disitulikiti y'e Mukono ne gavumenti yaffe okutwaliza awamu etuyambe ebibuuzo bino etuwe distribution center nga Koome ebibuuzo ebyo bireetebwe bisibwe ku police station yaffe y'e Lwazi kubanga tulina police station nga Koome tetulina police post ate nga tulina record mbi yakopa bibuuzo etuyambe etuwe exemption eyo nga bwe yagiwa abayizi abasenior 4. Bya Eric Yiga, Sauti TV Omunyo.